okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abooluganda mbaanirizzaako mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Enkya ya leero ku pulogulaamu yaffe Nganzi, ensulo ey'enkya. Olunaku lwa leero bwetti bwe tulabise, essaawa zaffe buli oluzikoona 11:00 ez'okumakya epulogulaamu yaffe eba egguse ku mpewo za 3 ABN. Era tegeeza ne munno, tegeeza yenna ali mu makaago ti ekiseera kyaffe, ate bwe tuyigira bwe tuliira ekigambo eky'omwoyo nga tetunatandika kukola mirimu gyaffe egy'olunaku. Kale ojjabba okoze bulungi bw'obaako gw'ozuukusa ne gw'otegeeza ku pulogulaamu eno aleme okugisubwa. Olunaku enkya ya leero ayogera naawe Kizito Reagan ly'erinnya lyange, era ndi musanyufu nnyo leero okutukulemberamu nga tuyiga ekigambo kya Mukama waffe. Olunaku luno lwaleero ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'omunaana 2024. Tugenda kuyiga ekyokuyiga ekyo era nga kiriko omutwe ogugamba nti ndikomawo nate, I will come again. Ebigambo ebyo no Mukama waffe yabitusuubiza. Nga tetunagenda mu baka bwa leero, njagala okujjukiza ggwe afunye omukisa okulaba pulogulaamu eno ti ate eriyo obubaka obulala bw'otasaanidde kusubwa. Ennaku weeks 7 ez'obubaka obw'okudda obujja, 7 weeks of revival. Pulogulaamu eyo eri ddala ku mukutu ogwa Avento Media ku YouTube oba ku app yo ey'essimu, oba okusobola obusanga ku website aventomedia.org, oba app y'essimu Avento Media app, oba Avento Media Production ku YouTube. Ojja kusanga obubaka obwo waawo n'obulala bungi. Bujja kukola bulungi ng'olina bwe wasubwa era osobola obusangayo n'obulaba. Obubaka bwonna obufunira mu kiseera kyabwo bujja kukola obulungi obutagambika. Nsaba nno oneegatteko tuweeyo okwebaza. Taata tudde mu butaliggwaawo, weebale Mukama ate okutuzuukusa n'enkya ya leero. Tusaba Mukama Omwoyo Omutukuvu yabaatuyigiriza kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe gugamba nti ndikomawo nate, I'll come again. Enkya ya leero ekyokuyiga kyaffe kigenda va mu kitabo kya Yokaana essula ey'okuna. Teekateeka Bayibuli yo maaso gange wano ninawo ey'olulimi Oluganda n'ey'olulimi Olungereza, naawe azirina eyo osobola osoma. Bayibuli eno ensoma ejja kuyamba okwongera okukakasa olulimi. Atamanyi ebigambo by'Oluganda osajja bbo oyiga obitegeere. Bikula Bayibuli y'essuula ya 14 olunyiriri olusooka kutuusa ku lwokusatu. Nga tetunnasoma bubaka obwo, negattaako tuyimba oluyimba oluli ku nnamba 165 nga lugamba nti Yesu yasuubiza abaana be. Mukama akuwa omukisa. Yesu yasuubiza abaana be, tindikomawo ne mbatwala gye ndi. Mutunulenga munnindirira kutuusa lwe ndijja. Mwe munywerenga kwekusuubiza buliweebwa ensi empya yonna, era mulituula wamu nange buliweebwa engule. Mwe munywerenga katutunulenga
yatusabanga eri abamu alijjango mubbi tumanyinga alikupitala olw'obubonero bwe yatuweta mwe munywerenga kwe kusuubiza uliweebwa ensi empya yonna era mulituula wamu nange uliweebwa engule mwe munywerenga ekigambo kye n'essuubi lyaffe okukomawo kwa Yesu ku nsi eno kye kisinga byonna obukulu ffe katunywerenga alijja mangu mwe munywerenga kwe kusuubiza uliweebwa ensi empya yonna era mulituula wamu nange uliweebwa engule mwe munywerenga. Ndowooza nti obubaka obwo bukoze bulungi. Yesu yasuubiza abakkiriza nti ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi mutunule nga munnindirira okutuusa lwe ndijja. Atugamba nti tunywere. Obubaka obwo ndowooza naye bukoze bulungi era tuga nti katutunule nga bwe tulinda alijja mu ssaawa etamanyiddwa. Tetumanyi ssaawa gy'agenda kujjiramu, ne kimu kye tumanyi nti alijja era ekisuubizo ky'eddala, era ekyo tukikakasiza ku bubonero. Obubonero bwe yasuubiza obwetoolodde okukomawo kwe tubulaba era kwe tukakasiza. Era muganda wange nange nyongera okutegeeza nti nywera nga bw'onyweza ebisuubizo ebyo Mukama waffe ajja kukomawo atutwale. Essuubi lyaffe liri mu kigambo kye era kwe kukomawo kwe ogw'omulundi ogwokubiri. Olunyiri lwaffe twalusimbudde mu kitabo kya Yokaana essula 14. Ngenda soma olunyiri olusooka okutuusiza ddala ku lunyiriri olwokusatu. Agamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ngenda kubateekerateekera ekifo. Era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeereeyo. Waawo, ebigambo ebyo ndowooza nti ne waba mukwano gwo ng'agenda okukukyaza n'agamba kansooke kange nenteeketeeke ewaka, ne woba omanyi nti nno ayinza obba akulimba oba atera okulimba naye nga yakabikugamba okubamu akafaananyi ateeseteese, kubamu akafaananyi saawa otuuse bakuteekeddeteekedde, weewaawo obeera n'akamwenyumwenyu ku matama. Neki kiyinza kwenkanawa nga Yesu Kristo yatugambye ebigambo bino. Atugambye nti eyo gye ndi nammwe mubeereeyo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi. Okomawo kwa Yesu Kristo we yali ku nsi, weewaawo yajja ku lw'okununula olyo lw'omuntu olwali lusaanidde okuzikirira. Nze naawe twali tetusobola kwenunula olw'ekibi, naye Yesu Kristo ataalina kibi bwe yeewaayo n'ajja atufiirire ffe, n'abonaabona, n'attibwa
mu nfe yali ekyasinze okuba ey'okuswazibwa, eri brutal, eri cruel ku mulembe gw'Abaruumi mu gavumenti y'Abaroma. Byonna n'abigumira, n'atuukiriza ekyo Sitaani kye yali abanja olw'amateeka ga Katonda ti ekibi, ti empeera y'ekibi kufa. So omuntu yalina kufa, naye Kristo yajja n'afa era nga yasaanidde ku lyolwo ly'omuntu, n'atusuubiza ebigambo bino ti omutima gwammwe tegweraliikirira. N'atugamba mu nju ya Kitaawe eriyo ebisenge bingi eby'okubeeramu, naye agenda atuteekereteekere alikomawo nate. Ndowooza nti ebigambo ebyo naye buli w'obijjukira n'obifumitirizaako biyongera okuwa essuubi nti olunaku lumu lwalikomawo tugendagenda mu nnyumba erimu ebisenge bingi, mansion. Siyinza kubamu kafaananyi ennyumba eyinza kufaanana etya gye njagala, kuba we ntuuka eyo ne kye njagala nyinza okubeera siyinza nakitegeera, kubanga gwe amaaso kye gatalabangako. Nyinza kugamba ati njagala bwekiti ne bwekiti, nja kutuuka eyo nga kuga ndi mumativu olw'okutuuka. Omuwandiisi wa lesoni eno ayongera okukatiza gye tuli nga ategeeza nti lino essuubi ly'okudda kwa Yesu Kristo si kwe kudda ku mulundi ogusooka, ayogera ku kudda omulundi ogwokubiri okuva lwe yafa ku musaalaba n'agenda mu ggulu, kubanga kigwanidde okulabisibwa, kyali kimugwanidde okubonaabona ku lwaffe ffe abaali aboonoonyi, tufune obutuukirivu obubwe ataali na kibi. Ebigambo bino nsaba otambule nange tubisome mu kitabo ky'Abebbulaniya. Abebbulaniya tusome essula ey'omwenda olunyiriri olwa 28 era nga wagamba ti era ne Kristo bw'atyo bwe yamala okuweebwayo omulundi ogumu okwetikka ebibi by'abangi, alirabika omulundi ogwokubiri awatali kibi eri abo abamulindirira olw'obulokozi. Eri abo abamulindirira olw'obulokozi. Tikyamugaanira okwetikka ebibi byaffe, naye alikomawo eri abo abamulindirira. Simanyi oba naawe olindiridde okudda kwa Mukama waffe akutwala eyo gy'ali. Ono abalindirizi ba Mukama waffe balina bye bakola mu kiseera eky'omulindirira. Baba tebeebase, baba tebali mu byabwe, wabula beeteekateeka olw'okudda kwe nga tannakomawo eri abo baalisanga nga bakyali balamu oba baalisanga nga bawummulidde mu ye. Kati nno gwe akyali omulamu, kikakatako okweteekateeka, oteekateeka emmeeme eyo. Emu ku nsonga lwaki nze naawe tukyali balamu, tuweereddwa ekiseera okusobola okwenenya. Bye tutambuliramu bingi, ebitunyiga mu bulamu bingi, twesanga nti tuli boonoonyi. Ne wobeerawo ng'osiriikiridde bw'oti, singa omuntu akubuuza randomly kiki ky'olowoozaako, what's on your mind, oyinza okwesanga nga mu butuufu ky'obadde olowoozaako oba mwesigwa mu kuddamu ekibuuzo ekyo nga kubadde kwonoona kwereere. Kale nno tuweereddwa omukisa nze naawe okukozesa ekiseera kino okwenenya n'okutegeezaako abalala essuubi lino lye tulina nti Mukama waffe adda olw'obubonero bwe yasuubiza. Akomawo nabo basobole okweteekateeka. Ensonga ey'okuteekateeka obulamu bwaffe nkulu nnyo, kubanga newankubadde nga obulokozi bwabuwa, olunyi lutugambye nti era ne Kristo bw'atyo bwe yamala okuweebwayo omulundi ogumu okwetikka ebibi by'abangi, alirabika omulundi ogwokubiri awatali kibi eri abo abamulindirira. Abalindirizi ba Yesu Kristo nga bakkiriza nti agendako mu mulundi ogwokubiri, weewaawo essuubi lyabwe liba limu oyo gwe bakkiriza. Bakola biki nga bamulindirira? Ebiseera abayigirizwa
Mukama waffe yabaggyibwako nga tanaddayo mu ggulu, wabula nga bwe yabasuubiza nti kimugwanidde okubonyaabonyezebwa ate okukomerera ku musaalaba aziikibwe, naye olunaku olwokusatu alizuukira mu bafu. Ekintu ekyo, ekigambo ekyo baakiwuliranga, nekyali kigambo kizibu nnyo okukikkiriza, kubanga baasuubira Masiya agenda okujja abayamba abalokole mu mukono gw'Abaroomi. Naye bw'abeera mu ntaana, abayigirizwa bano bajjukira ebigambo bino okuba ne bibagumya nti omusajja ono bye yayogera nga bwe yabyogera bwe bizze bibaawo. Era tukkiriza bulungi nti bw'ayogera nti kyali kimugwanidde okubonyaabonyezebwa n'okuttibwa ate olunaku olwokusatu azuukire, banywerezaawo essuubi lyabwe ne bakkiriza nti kabamulindirire olunaku olwokusatu aliba azuukidde, ate bali babajulirwa abasookerwako b'ebigambo ebyo. Baali tebayinza kuddamu kunoonya ssuubi walala okuggyako mu bigambo bye yabagamba. Oli okubyemu akafaananyi ne weebuuza amayumba agasuubizibwa mu Bwakabaka obutaggwaawo gayinza kufaanana gatya? Wali obaddeko awo n'okuba pulaani mu kuzimba enjuuyo, waawo oyinza obba owulira obubaka buno ng'olina eyiyo, eyinza obba nga bw'ogiina si bwe waloota gy'olizimba, atanaba kuzimba ng'okyapangisa, oyinza obba ng'olina pulaani gy'oteekateeka enju yange yagala ebeeko kino ebeeko kino. Olwekubemu akafaananyi nga Yesu Kristo akomeza obwakabaka bwe akututte mu mansioni, buli kyoyinza ekijja mu birowoozo byo nti ennyumba yange yandibaddeko kino nga weekiri, buli kijja mu birowoozo byo nga weekiri. Bannaaye obwo obulamu bwe tuyita fantasy kiyinza kulabika kitya nga efuuse reality? Kiyinza kulabika kitya ku lunaku lumu nga bye tubadde tuyinanga ebisuubizo nga bituukiridde nga tubiina mu maaso gaffe? Ekibuuzo kiri mu maaso gaffe, abalindirira Kristo bakola biki okumulindirira? Kristo ayogera ebigambo bino mu kitabo ky'Abebbulaniya, ayogera tugende mu kitabo kya soke tusome mu kitabo kya Matayo, tusome mu Matayo essuula ey'e16. Essuula ey'e16 tusome olunyiriro lwa 24. Olunyiriro lwa 24 agamba nti awo Yesu n'abagamba abayigirizwa be nti omuntu bw'ayagala okujja ennyuma wange yeefiirize yekka, yeetikka omusaalaba gwe angoberere. Kristo atugamba twetikke omusaalaba tumugoberere. Olugendo lwe lutambuliramu mulimu okwetikka omusaalaba gwaffe, okugoberera Kristo. Kristo bwe tuba tumugoberera kituleetedde okutunula ku bigambo ebigamba nti weefiirize, weerekereze byonna. Oluganda sima oba oli mweteefuteefu okwerekereza ebyo by'olaba nga bikulemesa okugoberera Kristo, kubanga okwetikka omusaalaba okugoberera Kristo, Kristo ayigiriza abayigirizwa, is a disciple maker. Obulamu bwo obufumitirizaamu, olina abayigirizwa b'oteekateeka, osobola okubeera ambasada ow'obwakabaka obw'eggulu, okutambula nga Kristo bwe yatambula. Osobola okugoberera Kristo n'obwesigwa. Bayibuli etugamba nti yafuuka omwavu, ife abalina okuba abaavu tusobole okubeera abagagga. Yafuuka omwavu tife okuyita mu bwavu bwe tusobole okubeera abagagga. Era n'ayogera ebigambo bino nti emitima gyammwe
tegyeraliikiriranga. Ebigambo ebyo jaganziremu mbikusomera ow'Oluganda binywereze ku mutima gwo. Agambye ebigambo twasomye mu kitabo kya Yokaana essula 14 nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo, era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeere eyo. Ebigambo ebyo Kristo byatusuubiza, tumulindirire kubanga ebigambo bye biri shuwa. Ebigambo bya Kristo abikakasa mu ssuula gye twasomye ey'16 olunyiriro lwa 27 ayogera ebigambo bino bisoma biti nti kubanga omwana w'omuntu agenda okujjira mu kitiibwa kya kitaawe ne bamalayika be n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola. Omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya kitaawe okusasula buli muntu nga bwe yakola. Biki ebyo bye tukola ebitusasuza? Kukola bintu bye tukola maanyi gaffe? Biki bye tukola ebyo bigenda tusasuza empeera? Bayibuli etukakasa ffe bye tukola ebituweesa empeera kwe kukkiriza Kristo. Okukkiriza Kristo n'omuganya n'omusenga mu mutima gwo, Kristo abaza ebibala munda mu ggwe, era buli kyokola okikola olw'okuba nti Omwoyo Omutukuvu wamuganya n'alungamya obulamu bwo, era empeera yo evaawo kulw'okuba nti wakkiriza Yesu Kristo. Yesu yajja mu nsi muno okununula ggwe nange, era y'omu yagambye ndikomawo nate. Era Abakristaayo balina ennamusa gye beeramusaako. Mukristaayo agamba Maranatha. Maranatha oze babuuza Maranatha oddamu otya? Jesus is coming back. Simanyi oba abaddamu ennamusa eyo ekigambo ekyo okyogera ng'okikakasa ti Yesu akomawo, Yesu ajja, Maranatha. Omuwandiisi w'ekyokuyiga kyaffe agamba nti wetweramusaako ne tugamba nti Yesu ajja, kikomyawo gye tuli okukkiriza nti kuli okununulibwa kwaffe kuli shuwa, kubanga tukikkiriza ddala nti ajja. Gwajja kukola ki? Ajja kukutuwa ebyo bye yasuubiza, ajja okutuwa obuweerero okusomoka ensi eno etukooyezza, ajja okununula ekkanisa ye, era gubeera mukisa gye tuli ife okutegeera nti kino kye kiseera mwe tugwanidde okukola omulimu nga bwe tutagukolangako, olw'okuba nti nno kutegeeza nti Kristo ajja. Kiŋŋwanidde okukola omulimu ntegeeza okutegeeza oyo atanategeera mazima naye asobole okweteekateeka olw'okudda kwa Yesu Kristo. Ebigambo waabikkaatiriza nti ndikomawo nate, kimu kubiraga nti lwalimala okudda oboolyawo byonna bye twalabanga bibadde ebizibu gye tuli okutegeera, oboolyawo bye tubadde tubuusabuusa nga tuyiga nti naye ddala ebisuubizo bino birituukirira, ndikomawo nate. Ekigambo ekyo buli w'obeeraawo nga wenyikidde, nsaba okuva mu kyokuyiga ky'olunaku luno olwaleero, buli w'obeeraawo ofumiitiriza ojjukira ebigambo bya Kristo ng'agamba ndikomawo nate, ndikomawo nate. Bw'omala okufumiitiriza bw'otyo weebuuze, neeteeseteese okumwaniriza ng'akomyewo. Osobola okukebera omutima gwo, teri mujulirwa mulala asinga omutima gwo, era
bulya nga gukusalidde waawo gusobola okukusalira n'ate Yesu Kristo ye musazi w'omusango ow'amazima ate era agisala ku lw'okuwangula okwabo abamukkiriza. Kristo we weenenya wakisa era yo ekisa n'okusaasira oba omweteefuteefu okusonyiwa nga weenenyezza. Ebigambo byaffe bye tuyize enkya ya leero nga Yesu atukakasa nti alikomawo, nsaba essuubi eryo linyweze ligabane n'ab'enjuuyo, ligabane n'abo abali naawe, bategeeze alina gw'oli nga mulaba puroguramu eno enkya ya leero, kyukira munno omugabe nti Yesu ajja era atugambye ndikomawo nate. Ebigambo ebyo mubyejjukizenga. Olaba munno nga weddemu amaanyi mukonako n'omugamba nti Yesu ayogera ebigambo bino nti ndikomawo nate. Bw'anaakomawo bino byonna ebitunakuwaza bijja bba bikomye. Kale nsaba Mukama akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa. Leero ng'ofuluma ogenda okukola, oba leero wonna w'oli abali mu lusiisira, agenda okusigala awaka, ali awaka ku kitanda kyo, abamu w'oli oli mulwadde, abali mu kutambula mu ngendo, waayo ekiseera ofumiitirize otebeeze olabe Yesu waba yasuubiza ogenda okuteekerateekera ebifo, olowooza ali mu kukola ki kati saawa zino? Kyonna kyonna omutima gwe kye gunaaba kigambe nti kyali mu kukola essaawa zino, nzikiriza nti ansa yonna yeetooloolera kuba nti butuufu byateekateeka alabika nga abimaze, ng'essaawa yakomawo. Saba Mukama akuwa omukisa. Teweerabira nate okukyalira ku mikutu gya Avento Media ku YouTube, oba ogenda ku website eya aventomedia.org oba downloadinga app eyo osobole okufuna obubaka buno n'obubaka bw'emabega oba awo bw'otaasobola kulaba, ate era n'okuganyulwa mu bubaka obubaka obuteekeddwateekeddwayo bwa weeks 7 z'okudda obujja. Mukama akuwa ekiseera ekisingako obulungi ofumitiza ku bigambo ebyo. Katusabe. Taata ow'ekisa otukoze bulungi ekyaleero otuyigiriza n'otujjukiza Mukama nti olikomawo nate okutunona omundi ogwokubiri. Olikomawo Mukama ku mundi gwo ogwokubiri ng'okomyewo ojja kutuwa ebyo ebisuubizo Mukama bye watusuubiza. Tusaba ekigambo ekyo kinywereze emitima gyaffe eri buli ssekinnoomu ng'agenda okutandika olunaku lwe Mukama kalabe omukisa. Kisinga kya byonna teeketeeka olwa kabaka obugenda okujja, bwe tusabye kuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.